weekend eno ku Baba TV. Yes, mukasi akantu olekedde kyatwesheewo olwaleero. Tugenda kwolekera program okwewunyissa omwagalwa wo oba surprise your loved one. Katawe omuvubuka ayingidde omweru. Mweru asaze kati. Ogenda mulaba, it's okay. Tomulaba. Nange. Tufudde. Mu bantu bo osuubirane yatucontactinga. Wanji? Of course it's your husband. Twogerako nani ssebo kubanga mukyala Lukia agamba. Of course it's her husband. Yakoze surprise eno. Bamuyitani. Bamuyitani. Mohammad. Ntamita Mohammad. Yani oyo. Tugenda kwolekera program okwewunyissa omwagalwa wo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abagereka w'omukwano opushifa nakawombe njagala weekanye. Naye zo surprise ataka tazileta hatataka ondinanze. Sorry, the number you have dialed is busy. Kale sebo. Tuyingidde wano we bali tugenda batumusinkana like in 2 to 3 minutes. Bange bali mu restaurant gye ndi mukunoonya wano. Okirira wansi. Naye wooli Wende nayinza kusembayo. Oli akimanyi nti wooli. Takimanyi. Naye ngenda kukubira essimu nga bwe ntera okukuba essimu. Okay. Ngenda kukubira essimu omuwa obubaka then maybe later ojje. Okay. Nenga wooli mu kifo ku Mistil. Tetubuuza, we need to ask. Tukiririra ddala wansi. Mukirira munda wansi. Kati Omunyinja ni mweyongere waliwo parking eri yawaggulu ne kuba eritirira wansi. Kubanga Era wansi. Wansi ne waliwo parking endala. Nga ku swimming pool. Gitunudde mu swimming pool. Ogenda kundaba. Mwe muri motoka ya bulaka. Alfad. Waggulu. Kyuka tudde waggulu kati. Mukyuke mbalawo. Kale kati kyuke. Ate mujja kupakinga wali. Waliwo parking awo ddala ojja kukola omusitaamu parking awo then muyingirira waliwo kuleetera. Owali omwami alina baketi e restaurant eri awe. Takikyamira awo ekira. Kati aparking awo then waliwo entrance ojja kuyingira munda. No restaurant eno eyawano. Waggulu side y'ekyengo. Okay. Kati waliwo ekkuwa olaba ekkuba eryo. Ndirabye. Kakati kino ekimulirwa kisi kikwasiza gwe mu time eyo okujja n'ojja n'ekyo. Byonna bitwala bimu. Kale tugenda kukubira essimu. Kati bw'oba oyogera ku ssimu oyogere nga bw'ojja. Ogenda kwogera ku ssimu nga bw'ojja naye gwe omuwa ebigambo byo omuwa obubaka nga tamanyi nti wooli. Gambe kino kiri nange happy birthday biki then agenda okulaba nga naawe otuuse. Kati gw'omwogeze ku ssimu until when you reach. Kale ssebo kati ffe katugende. We're here at Mistil. We are ready to surprise Wanje mukwano. Wanje ntuuse omwami andagiridde. Wali abazayirinze. Angenda kuyingirayo. Like woyingira odda ku right, tobereka abazayirinze. Tobereka abazayirinze wenzira Abazayirinze, like when you enter Amber restaurant, you just come on the right. Reception, then you come on your right. Ndabika eno wennenaanye. Wanje? Ndabika Samakula lwaki togenza nosooka n'oketta.
agambye tebbe eriko abaveyire nze sooka ogendewo otunulewo kasooka ono ajja atunule so that we tutuuka engeri gye waliwo abantu abangi ku right semakula yingira otunule ku right waye tebbe abaveyiriza kubanga engeri gyeri restaurant nga mulimu abantu bangi si kirungi kutuuka nga bonna obatunuzaamu kati oba omuvubuka ayingidde omweru tonamulaba halo mweru asaze kaati waliwo olinnya amadaala ayingiridde eno olaba waliwo wali parking so waliwo ne ka fountain okulingana parking fetujjidde ddala munda atujjidde ddala munda kale walaba reception ya hotel ya restaurant tatiri mabega wa olabyewo tomulaba waliwo hajjati akoze atya hajjati ali omu aveirinze tewali muntu mulala ono alabye bali babiri muli babiri we are like 7 on that table. You're like 7 on that table. One guy. Olaba reception ya restaurant eno. Sabo, how are you? Eno Amber restaurant yeno. Okay. Katolaba nga reception weri. Mbuba tudde behind, right? Yes. Katugenda ku reception then you look behind. Kale kasooka abe sure. Ogenda mulaba ajja yambadde grey shirt mweru. Namulaba. Are you seeing any good team on grey? Ogenda mulaba, it's okay. Hey, but don't do that. Ndaba no gwe tugambe reception. Uya. Gwe reception ali wano. Omulabye kale. Kale. Kati oli tomulaga mbeera kale. Nti yeta oli tamanya mbeera omugole. Kale. Kale. Tulokalire. Tukyagenda maaso ne programu y'enganzi weewunyisa omwagalwawo. Tukulembere. Ogenda tandikira wali nga tutuuse oba tugende nga tuyimba. What do you think? Tutandikire munda kino nno kyekyanga olwekyanga empewo ekifuuwa Katsemakula gwe tuyitemu bannange tufudde Hello, tandika. Tumuyimbireko bannange. Happy birthday, sweetheart. Munangenze pitibwa nakawombe Shifa Hope. Someone contacted me nangamba about this day
Nangamba era yandyagadde lubeere special nti omuntu oyo akwagala nnyo. Omuntu oyo akwagala nnyo era n'atugamba ebirungi bingi ku ggwe. Kati gw'osuubira ani? Mu bantu bo osuubira ani yatukontakitinga? Wanji? Of course it's your husband. Femunange, a stranger contacted us natugamba about Lukia. So since morning we are looking for Lukia. Kati contacting the person gwe tulina ku simu. From tulina ku simu. Okay. Tukuba simu. Kati omuntu oyo atubuulire yaani. Yateebye mwami we. Katulaba omuntu ali ku simu surprise nze. Hello? Hello. Jebaleko ssebo. Kale nawe jebaleko. Okay. Togerako nani ssebo kubanga mukyala Lukia agamba of course it's her husband. Yakoze surprise eno. Bamuyitani. Bamuyitani. Mohammad. Ntamita Mohammad. Yani oyo. Mbu bamuyita Mohammad husband we yakoze surprise. Bwasuubira okubanga yatumye abababa TV okubanga bamu surprising. Anyway. Yenze. Aya, wabula kyenyiza omugamba nti mwagala nnyo. Bana tuwulira obubaka lwaki akikoze. Yakikoze lwa nsonga nyingi naye ennyingi azisinga azimanye. Tuzimanyiza ffe babiri. Okay. Yeah. Omwana agambye akwagala nnyo. Nawe omwagala nnyo. Munange twali awo. Bakasimu nangamba Shifa. Nina gwe nabyo surprise. Tugenda nyenda wali munda wali. Nina gwe nabyo surprise nga nangamba. Nange mune nandyagadde mukyala wange olunaku lwe tuli making a special. Kano abawo omuntu omulala we yegattako nankubi nenjogera naye nga mukyala. Net planning. Byonna nno do tuli planning in one day. That was yesterday. Buli kimu yesterday. Mune omuntu oyo nangamba net planning. Awo mwami nasooka akiviiramu awo. Net continue nga till today. Abasinga bagenda kuba nabo bakubuulira obubaka bwabwe. Oshitegedde. Tekako music. Or maybe I was a surprise. Hey. Timutumite bambi. Are you surprised? Yagambye ali jinja. Bannange kati omwami katuuse kabikugambe ng'akulabako jebaleko ssebo nange nsanyusa okusenkana twali twogerera ku ssimu ng'oŋŋamba ku Lukia kyokka ebingi bye waŋŋambye kuye ate biyinza okukulemera ano kati okwogera bannange mbwayagala nnyo Lukia amwebaza okubaawo okuzaala omwana omulungi munange yali awo mubuuze naye oba olina ekibuuzo ky'omubuuza jamubuuza oyinza oluba naye olina ebikomusa noga how did you start ojja mubuuza nga muli babiri oba olinako kyewasuubidde mbadde sina kyansuubidde kati wabadde awo nga bakugamba ku lanki ani yakubidde nagamba ku lanki wanje
Okay, it's okay. Nakugamba nti mnange tugenda ko ku lunch. Ntuno mimi tugenda kubeera nze naye. Gwe naye babiti. Kumbe. Ngene bwakuba akasimu. Ngene no wakuba esimu. Ogenza okusanga nga waliwo n'abalala. Nolowooza kyekyo kiwedde. But it's meant why. Kagamba okubaawo okwate kiina engeri gye kikyusizaamu omukolo guno nakyo. Kubanga oyogera waako nze badde simanyi nti nno waali. Are you happy? Very happy. Kati akikoze omugamba ki? Sifajja mugamba. Byonna byonna maama osazeewo tubiveemu. Mubireke. Tubikulekere. Kale naye ye kyeyadde asinga okwagala kulaba ng'oli happy. Olunaku lwo luli special nga acreatinze memories kokuhadinga kuze mwina kwede mwina memories naye nayagala yongere ku memories zammwe wamayo ono badde akukutana ngamba shifoliwa otusewa ayambadde veiro ya kala bweti kati obudde buno mukwasiza omwana konza akansooka ensindika embega gye mbega n'ayingira n'abalabayo mutudde Mbega tetumulabye. Mbega tumati gwe bibadde kati tobiriimu nga tubega gwe. Kati obadde toyina mmulaba. Okay. Wali ayina obugambo bwa mukyala Lukia? Taso omugole ekimuli kye. Ono bamwakazi ndalo. Aliwa ono kwata. Please no. Tolina bigambo bya mugole ku lunaku lwe. Ono mukyala bambi. Ekyo kirabo kyo munange sembeza ne keeki ye waodi omwami akazindala aliwa era balonde bulonzi era kyogenda okukola gye baleko ssebo nsanyusa okulaba nti omugole olina by'omugamba mugole kisookera ddala mwagaliza olunaku lwo lw'amazaalibwa olulungi ennyo olw'essanyu essanyu yatandise dde olifuna okusinziira ku byonna bye tulaba leero ensinga okuggyako ekirala nnyinza okwebaza muko wange okwagala muto wange okumulaga omukwano okumulaga omukwano omuyitiridde ogutasangika yeebale nnyo Mohammad webale kwagala muto wange Lukia. Kale tweyanziza nnyo tweyanze. Olina kyogamba omugole? Happy birthday. Happy birthday. Okay tweyanziza. Ndoza byebyo. Katusale keke. Oba keke badde tenatuuka. Ne batugisala? Oba you don't want to cut it now? We can cut it later. Later, Kale. All right. Tweyanziza wanje. Okay, for surprise wetu bwegenze eranga mnange tuli live ku Baba TV. Yes. Ku program yaffe weewunyisa omwagalwawo surprise your loved one. Omwami agambye happy birthday Lukia. You're loved to the moon and back. Era nagamba nti nagamba happy birthday Lukia kano buloza bakasudde agambye Lukia +1 happy birthday my love ye mkwano so bye byaffe mnange abatulabo oyitako +256 782 10 15 69 noyitako +256 702 56 21 57 tubagala nnyo it was just a simple surprise bamuguddeko twetegese lunaku lumu lwa Sunday jo esimu nga ziyitingana ziti naye nga oli naye nga master plan nga kupulaningira okufa obufi kati munnange nga wetuteekamu obunga obwetutyo bwe busimu bwe buyita omwami bwaga kanziremu nkubira ono kati ate kankubira oli kati katukuddire shifa bwe bityo paka ati utudde but all in all they love you so much. Okay, tweyanza nnyo ssebo tweyanzeege. All right. Okay, munzikirize nsiibulire wano. Olinayo akayimba k'otuwa akasiibula? Okay. Nga tusiibula kaba tuweeyo akayimba naye nze wano ngamba nti bye bye.
Okay, bye bye. Happy birthday once again. Okay, bye sweet. Obadde oli mu kulaba Opushifa na Kawombe. Tusinkane nate.